King Saha akyakananyiza bw'otambala ate nga omukulu Bebe Cool munange yekoze ebintu n'ebikumba byabadde yesaze wali akatambi akagetinze viral bannange laba ekiri ene side pampeta Jaminati nsinzita ku Jaminati Yugi ngenda kubeera nga nkutandisa munnange ate wali nakatambi ka King Saha wali engeri gyabadde akyakananyizaamuko wali ate bw'otambala anti Christmas bw'ati munnange ate abadde nga abawa omuziki wali ate ogwa wansi ate ne waggulu wali ekimala kimala bibadde bitya kansooke nkuwa akatambi kano ate nkomewo ne Bebe Cool. Naye nga weekito munnange ate bwe kitambudde ku King Saha eside eyo bw'otambala munnange ate gubadde omwezigo mwerere ngenda kubeera nga nkwako ate eside wano ko Bebe Cool munnange ku bikumba byabadde yeesaze mbu atubuulidde n'erinnya lyabyo ebyo nga woolaba munnange ate byabadde ayambadde nga woolaba awo. Omuba ensonga ya puluulo kubanga tukano gye wakajja nange nalijja nsonga ya puluulo ati nze sirinyanga nako leba nange wafulumye lembera sebayita omuyimbi kalansi kabadde masavu lyebyo ebikumba atubuulidde munnange n'erinnya ly'ebikumba bino byayambadde ate wali nga agetinga crazy ate mu katambi akagetinze viral make sure nti no subscribinga wobeera nga tonaba muganda wange gwe alaba Jaminati Yugi ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo nezi update endala bwekiti.